mukulu tasobya, blah blah blah, tata wo tasobya. Who said? Who said? Who said that? Kantu Anambi said that. That's why we're still doing that. Jaja awagula ya hivyo. Mbaga batata walifa tulijera. Gwe mbizi gwe aba. Olichana kitata nkuzala. Me busy. Me busy. Me. Zen busy. Me. I'm the busy. Hey God. I don't even have to say anything. I don't even have to say anything. I know. Look at him. Look at him. I don't have to say nothing. I don't. What? I don't have to say nothing. Abamakasi banajja sobola. Ono one man army ajja sobolera. Abamakasi akutte full figure n'amuteeka wali. Abamakasi n'akwata sendi n'amuteeka wali. Abamakasi n'akwata bajjo n'amuteeka wali. Kyokate ng'omupiira gugenza okuggwanga Abamakasi alina goolo 5 abasigadde balina bwereere. Ono takomye kwabo bokka wabula ne taata we amutwaliddemu. Bw'abakulu tebasobya agezi n'abuuza ekibuuzo mbu abakulu tebasobya kuva ddi ani yakyogera. Kati nno problem etawaanya abantu ku social media babajjo sendi ba full figure bonna kuona omwana kiri kintu kimu okusinzira ku nze. Culture ne situation gye bakuliddemu nti culture ya wano mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti omuzadde tasobya. Omuzadde nkugambye weewo miruyi n'agamba baneba omwana yankubye naye nga yabadde akuba wati olino ojjayo omutwe agenda gamba taata omwana yankubye omwana nanzirako nankuba naye nga tewakaludde wadde n'oluyo okumukuba naye agenda gamba omwana yankubye. So okusinzira mu ne culture omwana ono gyakuliddemu eya America ndala kwene yawano mu ggwanga erya Uganda abantu bonna bagenda wabula omwana ono okujjako nga musaidinga naye oba sekyo nga mwakulira mu America awo mujja sobola otegeera position ye. Naye mbeera temukulidde mu America mu bazungu kubanga culture y'abazungu yo yeeyo. Omuzadde tasobya. Omwana bwaddembe okuboggolera omuzadde, omwana bwaddembe okuwabula omuzadde, omwana waddembe actually omuzadde yeetondera n'omwana mu culture gyali mu kubeera nga akulira mu America. Kyokka ate mmwe muleese culture yammwe eyawano mu Africa eyawano mu Uganda mwe mugimu imposingako tekigenda mumukolera neera ajja basabula omu ku omu ate mmwe abali mu kubeera nga mu imposingako culture yawano mwe abagenda okuswala kubanga ekisookera ddala emyaka gyalimu si gye gijjo bajjo. Kati gw'otandika omwana omuyita embizzi ajja kusabula oswalire bwereere. Sendi emyaka omwana ono gyalimu si gye gijjo gw'ogezako mu imposingako gwe ky'otamanyi gwe nekikulema okuteekinga mu mutwe nti yakulidde mu America culture gy'alina okweyisa gye neeyisa gye yeeyisaamu ya Kimerika olw'ensonga balirwanaabwe mikwano gye n'abantu abamwetoolodde eyo mu America bo webatuwe bakitwala nti omuzadde tasobya bo tekiriiyo. Omuzadde asobya nera omuzadde waasobya nga yeetondera omwana. Wano mu Africa tekiriwo ne mu Uganda omuzadde tasobya nera omuzadde tasobola kera ku makyambu akwetondere ku ddiiru ki nga ye taatawo ye maamawo. Kati ebyo bibiri webeera nga byanjawulo gwe ng'omuyimposingako kino yamanyi kirala temugenda beera nga mukwasaganya. Ensonga za Abamakasi nenge gye yasabuddemu full figure nenge gye yasabuddemu bajjo nenge gye beetudde ne sendi kwegamba n'akatambika wizomanizo bye yayogeddeko ono omwana olabira ddala nga tebagenda kukwatagana nga famire olw'ensonga omwana amanyi kirala naye amanyi kirala. Kati taata Dr. Jose Chameleone yanoyimirira wakati w'omwana n'abantu banene abasigadde ate naye ng'ayimirirawo wakati w'omwana n'abantu abasigadde ng'ali ku saidi ye. Wabula Chameleone naye wanayimirira ku wakati w'ono omwana nga tali ku saidi ye omwana agenda laba nga taata wamulimirira naye ajja musabuliramu. Okitegedde ekintu ekyo. So omuntu yenna agenda okujja wakati wa mu lutalo luno onasooka kutegeera aba na side ki gyaliko if not osaidinge naye omala osaidinga naye omunnyonnyole bunnyonnyozi ki kyalina okubeera ng'akola then asobole okubeera ng'akitegeera. Naye buli agenda okujja mbu amusabula amutereeza lwampaka tekigenda kukola olw'ensonga omwana akulidde mu kalica y'abazungu ate ffe tuli baddugavu. Obutambi bonna bwe buno naye nga sinabeera nga mbukuteerako neeyongeza okujjukiza omuntu yenna
ng'oli mu kunyumirwa Christmas ofunye ak'okulya waliwo mwana muwala amanyikiddwa nga Babirye Sumaya yajja omuliro buli lunaku yeetaaga $200 okubeera ng'agula ka tube kasiiga ku mabwa olw'obulumi bw'alimu. On top of that tuli mu kusonda $2.5 ez'okumulongoosa asobole okubeera nga bamulongoosa ku myaka 12 gy'alina asobole okubeera nga addayo ku ssomero asome. Tusaba busabi omuntu yenna alina ky'asobola okubeera ng'atukwasizaako ng'atuyambako ennamba y'essimu eri ku screen. Bambi tuyambeko tukwasize wamu tulabe nga tutaasa omwana ono obulumi bw'alimu. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Oh, mukulu tasobya, blah blah blah, tata wo tasobya. Who said? Who said? Who said that? Kantu Anambi said that. That's why we're still doing that. You know what I'm saying? It doesn't even make sense at all. It does not make sense. It's not even this generation. It's just generally. Who said that mukulu tasobya? Do you know how many times I've heard that? Oh, respect your grandparents, blah, blah, blah. Give due respect. Yo, wake up. It's 2025. We're going into 2025. Respect is earned, not given. There's never once... Bro, let me not even say that on here, bro. But look. Right and wrong has no age. It's either right or wrong. They're not going to be like, oh, he was wrong, but he's 10 years older than the guy that was right. So that means he's right. Bro, are we good? Are we good? When I came to Uganda last summer or the summer before, I'm so proud of my country. Whoever is doing the what's it called? Whoever is in charge of the structural work of the city is doing an amazing job. You know what I'm saying? Now it's left to us, the common people, to get rid and filter out these stupid ideologies. It's honestly shocking. This is another person that's to speak on what's it called? That's to plant seeds inside our young men that are going to grow up and have families and have such stupid ideologies. Oh, my son can't tell me nothing. My son can't tell me nothing because he's younger than me. I give him food. Blah, 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 blah. Don't worry. Today, Marcus, bro, I have a lot to say today, bro. Abba Marcus, like you find your auntie Josephine in Nabu, aggrieved by your grandparents. Kindly give them the due respect. Find an elder, find somebody in the family, find your auntie Josephine in Nabukera, find your uncle Pius Mayanja, they are way older than you. Find Uncle David, find Uncle Kasozi, talk to them, pass on your grievances, handle issues. Okay, guys, we're gonna use simple 1 + 1 logic here for 2 seconds. All right. By the time I have to come on TikTok, I have to come on a public platform and address this issue publicly for the entire country to see. Do they think that was my first option? Do they think that I didn't exhaust everything else that I needed to exhaust before I came to the last resort? I didn't just wake up one morning and I'm like, oh, you know what, screw it, let's just post on TikTok. Let's just go on TikTok and post. You know what I'm saying? Bro, it's honestly shocking that someone like that cannot think about that. How do they not think about that? See my bed right here? They think that I just got up one morning out of this bed. You know what? Let's go and expose everything to the internet. Like as if I didn't exhaust everything I needed to exhaust. Sooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaya alina emyaka
12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.